Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muganda wange omulungi andaba ampuliriza, kigambo kinene mu Busiraamu ekyokufaayo ennyo eri mulekwa eyafiirwako bazadde be oba muzadde we n'afa. Allah aya nnyingi mu Qur'ani ezoogera ku bulungi obuli mu kulabirira mulekwa. Allah yagamba nti wayasalunaka anil yatama, baba bakubuuzizza ku bamulekwa. Allah n'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti kul islahu lahum khair, okulongoosa gye bali kye kisinga obulungi. Tulina bamulekwa abamu baŋŋanda zaffe, tulina bamulekwa abamu baana ba mikwano gyaffe, abamu baneiba. Bamulekwa bonna wali olowoozezzaako ekiseera nti buyinza okukya ku makya ng'omwana wo yafuuse mulekwa? Ye lwaki ffe abalina bamulekwa mu mayumba gaffe tubakaabya amaziga n'okubajjukiza ennaku y'abakitaabwe, ennaku y'abamaama baabwe? Empeera Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ze yateeka ku kulabirira mulekwa mpeera za waggulu nnyo. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ana wa kafilul yatim, nze n'omuntu yenna alabirira mulekwa n'amuyamba kahataini. Nabbi yalaga engalo bbiri naga tugenda kubeera wamu nga bw'olaba engalo zino bbiri fil janna, nga bali mu jjana. Toyagala kubeera na Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'oli naye mu jjana? Ekigambo kya mulekwa kigambo kinene nnyo mu Busiraamu, okumulabirira, okumufaako, okumubudaabuda, obutamujjukiza nnaku ya kitaawe. Lwaki ojjukiza mulekwa ennaku ya nnyina? Lwaki okwata mulekwa n'omutaala ku ntaana ya nnyina n'omugamba nti nnyoka ali wano weebase? Bw'obanga oyagala okuyita maama, ono gw'oyitanga maama wo. Bw'obanga oyagala kuyita taata wo, ono gw'oyitanga taata wo, naye ng'omulaga omwana mulekwa ekifaananyi ekyo. Tulongoose nnyo eri bamulekwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna sharra albayt min buyuti almuslimin, ennyumba esinga obubi mu mayumba ga Busiraamu ennyumba erimu mulekwa yusaa'u ilayhi, nga mulekwa oyo ayisibwa bubi, abonyaabonyezibwa. N'agamba nti wa khairu bayti min buyuti almuslimin, ennyumba esinga obulungi n'okubeera mu baraka mu mayumba ga Busiraamu ennyumba erimu mulekwa yuhsanu ilayhi, nga mulekwa oyo alabirirwa bulungi. Tulabire bamulekwa, tubasomese, tubagambe ebigambo ebirungi, tubasabireko edduwa. Omwana akulabire mu image, mu kifaananyi ekya nnyina ekya kitaawe, naye n'ovuma mulekwa amagufa, n'ojjukiza omwana endwadde taata we gye yafa oba nnyina, ate nga mwana wa muganda wo, omwana ali mu famire. Wali olowoozezzaako olunaku nti bugenda kukeera ku makya ng'abaana be bamulekwa? Tufeeyo nnyo buli muntu yenna okulaba ng'alina kyayamba ku mulekwa. Musange, musiimuleko mu mutwe, musabire edduwa, mugulire engoye, omusomese, omugulire ebitabo, omubudeebude aleme kulowooza kitaawe oba nnyina. N'ebigambo ebyo bitonotono, nsaba tufune obulumi eri bamulekwa, nsaba tufune okubudaabuda eri bamulekwa, naffe essaawa yonna abaana baffe bafuuka bamulekwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.